John Cena ayogedde singa si hair transplant ekiwalaata kyali kintwala. Bangi ku ffe tulaba abasajja nga balina enviiri era ng'emitwe gyabwe giggumidde bulungi wabula nga baabuwe ebiwalaata byabalya dda. Kale n'olunaku olwaleero John Cena avuddeyo n'atangaza bulungi ti singa si nkola eno eya hair transplant ekiwalaata kyali kimusibyeko akanyaaga. Kale mu ngeri nnyangu katugambe nti ekiwalaata kyali kimuli bukiika ng'omwana anatta nnyina. John Cena ategeezezza nti singa tekwali kuswala olw'okuyeeyebwa, singa yatandika dda enkola eno emyaka 10 egiyise, agamba enkola eno emuyambye nnyo era ng'emufudde omuntu aggumidde mu bantu. Agamba luli we yali alina ekiwalaata yali tawera, naye olunaku olwaleero awulira emirembe mingi kubanga enkola eno eya hair transplant emuyambye nnyo. Naye abaffe hair transplant kyeki oba okusimbuliza enviiri kyeki? Okusinziira ku bakola enkola eno, omuntu alina ekiwalaata oba omuntu atalina nviiri afuna enviiri ezisimbuliziddwa okuva ku baddoona oba abagabi b'enviiri. Okusimbuliza kwe kuddira ekintu naddala kale katugeze mu bimera n'okiggya ewantu ewamu n'okitwala ewantu ewalala okukisimbawo. Kale nno ne mu nviiri mwazzeemu kye tuyita okusimbuliza naddala eri bannaffe bano abalina ebiwalaata. Kale no John Cena ono agamba ekiwalaata kyamukeera n'awulira nga talina mirembe, naye enkola eno eya hair transplant bwe yajja n'emuyamba nnyo. Bakola batya? Baddira enviiri z'oyo alina oba katumuyita eddoona nga bazisimbuliza ku kitundu kye eky'omutwe, ku nkoona mpozi ne mu mbiriizi z'omutwe. Kale katugambe mu sayidi egy'omutwe ne basimbulizaawo enviiri nga bazikuulirayo ddala okuviira ddala ku kikolo. Kale katugambe bwe kiba kimera bakikuulira ddala n'emirandira gyakyo ne bakitwala we bagenda okkisimba. Bwe baba bakisimbuliza bakikuula n'emirandira gyakyo bakitwale we bagenda okukisimba kubanga bwe kitabaako mirandira kiba tekijja kumera. Kale no n'enkola eno eya hair transplant bwetyo bweri, basimbuliza ddala enviiri okuviira ddala kw'oyo omugabi w'enviiri nga bazikuulirayo ddala nga n'emirandira kwegiri. Awo nno enviiri, awo nno ne bayooyoota omutwe gw'ono gwe bagenda ozisimbamu era ne baleeta enviiri okuva ku ddoona n'emirandira z'enviiri ezo ne basimba mu mutwe gw'ono atalina oba ne basimba mu kiwalaata kye. Enkola eno John Cena agamba emuyambye nnyo okulabika obulungi era n'emuwonya ekiwalaata. Kale no munnaffe w'obeera eyo ng'ova ekiwalaata teweebonyaabonya. Enkola eno eya hair transplant kati egendera ddala mu maaso. Abantu basimbuliza enviiri okuva mu mitwe gy'abalala abalina ne zisimbibwa mu mitwe gy'abo abatalina nviiri oba mu baddoona. Omusajja ono John Cena agamba nti kati yeenyumiriza mu nkola eno. Musajja mu America era nga yazaalibwa mu mwaka 1977, ennaku z'omwezi zaali 23 mu Kafuumuulampawu era nga wetwogerera bino ng'aweza egy'obukulu 48 wabula ng'ekiwalaata kyali kyamukeera okumulya. Musajja wattu n'asalawo agende ku nkola eno ya hair transplant era ng'agamba agyenyumirizaamu okukamala nga singa tekwali kutya kuswala agamba yandibadde yagitandika nadda emyaka nga 10 emabega era agamba yasubwa nnyo okuba nga teyagitandikirawo. John Cena ategeezezza yali amanya ali yekka naye yagenda okukizuula nga bantu bangi ddala bakozesa enkola eno. Kale nno agamba awulira obuvumu bungi okuba nga yeeyambisa enkola eno kubanga emuyamba okuba ng'alabika bulungi ng'alina n'enviiri ze okusinga luli ng'alina ekiwalaata. Ayogerwako John Cena alina obuwanvu bwa mita namba n'obutundutundu 85 era ng'azitowa
kilograms 114. John Cena ayogerwako musajja mwatiikirivu nnyo nga yeegulira erinnya mu kigo ekizungu muyite wrestling, so nga mu ngeri yemu muzannyi wa firimu. Kale nno y'enkola eyo ey'okusimbuliza enviiri okuva ku mitwe gy'abadoona oba okuva mu mitwe gy'abo abalina enviiri nga baziggya ku bitundu eby'enkoona oba mu sayizi z'omutwe ne bazireeta mu mutwe gw'oyo atalina era ne bazisimba ng'enviiri bazikuulirayo ddala nga zirina n'emirandira zisobole bulungi okumera mu mutwe gw'ono gwe baleese okuzisimbamu. Kale no munaffe bw'obeera eyo ng'olina ekiwalaata tofa nakyo, toli wekka, osobola okutandika enkola eno eya hair transplant n'owona naawe ekiwalaata. 88.8 CBS FM.